بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد تسليما كثيرا، الذي أرسله إلى جميع الثقلين الجن والإنس، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أتين الله تبارك وتعالى نامتين مجه أغتلين بكينديب nga byonna ebisinzibwa ebitali Allah bisinzibwa mu bukyamu, ng'omuddu yenna anaafiira ku ntegeera efaanana bw'etyo asinzizza ekitali Allah mu bw'omu bwe. khasalta ad-dunya wal akhirah, edduniya emusazi ne mu maaso ga Allah jadda si nnungi, agenda kumwokya. Yagamba Allah nti wala yarda liibadihi al-kufr, Allah tasiima kulaba muddu we nga akaafuwadde, tasiima kulaba muddu we ng'asinzizza ekirala ekitali ye. Abooluganda abakkiriza okulafuubana kwaffe kwonna, ensonga esookebwako kubeere kutereeza bukkiriza. Senga yenna ayitibwa senga ali wano, oba ayinza okuba mu batali wano. Olunaku lwe yasibirira eddagala omwana wa muganda we ng'agenda mu bufumbo, bonna nga bakakasa kye bakola Allah takisiima, lwe lunaku lwennyini obusiraamu lwe yabwetikkula. Allah tayagala mugattako kintu kyonna. Mu ayimu Allah yagamba surati Nahl nti walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasul, yatuma mu mirembe gyonna egyasooka ababaka nga bonna ensonga eki an i'budu Allah wajtanibu at-taghut, beesambe byonna abantu bye basinza bye beesigamira bye basaba ebitali Allah, basinze Allah mu bwomu bwe. Kye kibuuzo Allah kyagenda okubuuza ababaka ng'atukuŋŋaanyizza nabo ti maaza, abanga ababaka mmwe biki bye baba baanukula abantu abo be mwagendamu. Tutereeze kye bayita obukkiriza, otugenda okulaba ku bulungi bw'okuggyako mu ddarasa nga zino. Taganyuddwa omukyala afumbiza muwala we n'omutuutuuli gw'eddagala guno gw'omusibirira mu bufumbo, gunyeza obufumbo bwe, nga nabyo bennyini webifaanana byonna babijjira ddala mu ebyo Allah bye yatonda. Yabinafuya Allah n'agamba nti mathalu alladhina ittakhadhu min duni llahi awliya كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. byonna bizingako bajjuj bamuwanga bamukasa bakiwanuka, yegamba nti obunafu bwabyo biringa nga bwolaba enju ya nabbubi, tegitaasa mpewo, tegitaasa bbugumu, tegitaasa omwana myezi bebbi omukwata bukwasa omukono n'ogusula mu nju ya nabbubi, yonna ku ttaka. Kyekifaananyi kyayirizi gye wasiba omwana wo laddu ereme mukuba. Tutereeze kye bayita obukkiriza. Tumulaajanira Allah sebenga n'emirembe ku Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, we yamugamba nti wama arsalnaaka illa rahmatan lil'alamin, teyamutuma okuggyako okumutuma kwe nga kyakusaasira eri ebitonde ffenna. N'atugamba Allah tabaraka wa ta'ala nti waman yushaqiqi rasul, muwangaale naye mummwe yenna anaabuusabuusa mu mubaka min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, ng'amaze okunnyonnyola obulungamu bw'ayagala Allah owangaale obulamu obwo nabbi abukunnyonnyodde. Allah n'agamba nti wayattabi ghayri sabili al-mu'minin, omuddu n'otakwata kkubo ly'abo abalongoofu lye baakwata.
Allah yaganti nuwallihi ma tawalla akhir mataf yaganti wa nusrihi jahannam wa sa'at masira olabe jogeno kunzikira omutwe jogeno gusonseka waquduha nas wal hijara yaganti omulyenku zaagwo yagamba nti mayinja n'abantu oyinza okutuula ku wano nga nze naawe ze zimu ku nkwe zibagenda oseesaamu oli mu jahannam. Allah atutaasa abanga abakkiriza okwesiima okuwangula mu dduniya muno omuddu yenna faayo ogobere omubaka omukyala ekikussa essanyu sanyuka nnyo ng'olaba bbaawo ono okufuluma ewaka afaanana nabbi. Essanyu omuzadde lye waaliwulidde okubeera nga mutabani wono ali mu senior faali ku university senior 6 afaanana omubaka. Abaffe bwe bafaanana abaana bammwe omusuubuzi ali wano olaba osuula ng'omubaka bwe yagamba lumu yabakoola Abubakari baali bonna abasuubuzi nabagamba nti ya ayuha tujjaaru lfujjaaru olaba ekitendo kyabatenze yagamba nti abange basuubuzi mmwe aboononefu ne mugamba nti lima sammuuna alfujjaaru owange omubaka lwaki otuyita aboononefu nga Allah wa ahalla Allahu albay'a wa harrama riba yakkiriza obusuubuzi n'atugana okulya riba ffe tetulya riba. Awuliriza tomulya ekimotoka kyoyina ekinene amaka amalungi sente zaani finka simanya sako abakazi bali mu bbulaaka abakyala b'abasiraamu gye bazze sente ezirunda enkoko mulya munywa mulumba Allah onaasobola onaawangula obuwanguzi bwogenda bujjawa. Abooluganda bakkiriza tuddeyo abafumbiza mufumbize abaana bammwe ng'omubaka bwe yalagira ekyalo kyonna kigiyita embaga nti eringa kuziika nga Allah asiimye toyina kyoganyuddwa ekyalo kuwaana abaana bammwe abawala abagenda okufumbirwa mubasuza mukaasuze katya ansi entuufu omusajja wajja nga abuuza kaasuze katya mumwanukule mugambe nti baasuze bakendako kuba abaasiibula bonna abavubuka abali ku kyalo abadde bamwendako kwe kaasuze. Musajja wattu wajja azunga n'amafuta ekiro ku makya alwanira ku mulyango ayingire tusiramuke. Allah yatugamba nti idkhulu fi silimi kaffa okugula okumuto ku sseebweru yingira mu busiraamu obugweremu. Wala tattabi khutuwaati shaitan temugoberera obukubo wa shaitan. Abaganda n'abasiraamu mummwe era omusanga batatutte kita ecupa ya kurati ya sodem yasibamu oluyina bano aboogezi n'anywako n'atuukiriza akalombolombo k'omutanda liiso ddene simanyi waalaba we siraba. Abange tufune entegeera entuufu tuddeyo tugobere omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam atusiimidde Allah n'atukuŋŋaanya wano nga wallahi nkakasiza ddala ffenna aboogerako gye muli si ffe abasinga obulungi gye muli bangi mummwe abatudde abawuliriza wallahi ng'ewa Allah bazito kutusiimira Allah tujje twejjukanye wakati wammwe naffe ng'oba oli awo tunaddiŋŋana okutuulako we bajjukanyiza emyoyo gyaffe ginaaluŋŋama tudde ewa Allah nga tuli mbaddu Allah baagamba nti kulu washrabu hani'a bima aslaftum fil ayyamin khaliya abaddu Allah baagenda ogaa nti mulye munywe nga bayozaayoza ewa Allah waliyo endya bbiri yagaa nti alina abaddu baagenda okugamba obama oli ega mirundi ebiri brother yagaa nti alina abaddu baagenda okubaga nti mulye munywe nga bayozaayoza yagamba nti bima aslaftum fil ayyamin khaliya Allah abayozaayoza olw'ebyo bye mwerekereza ebyabayitako wiikendi ng'eno abaddu bangi baagenze dda kujoogamuuko ne weerekereza ojja otuuleko obajjukiriza amateeka ga Allah. Qala Allahu ta'ala qala rasul wallahi kyokola kya bbeeyi bangi bahaaji nga mukyala we tayinza na kusoma alifatiha nga ntuufu afuna obudde obumutwala ku biiki tayina sonyi haaji ono kwambula mukyala we jiribaabu mukasawo naye kennyini n'ayambala ekinu ne vesti nga bwafaanana ne bayiika mu mazzi ne maama w'abaana enawuga bw'atunula obuwala obuli mu mazzi mwayiika endusu enayazze n'omukyala mukyala we naawuga ayina obuvuka bwalaba obutalinga ggwe ebadde entegeera ntuufu Allah gy'atuwadde okutuwa nga atuwadde ekirowoozo n'obusobozi n'atuleetako okutuula wano abange tuddiŋŋane teri bifo bya bbeeyi teri ntuula za bbeeyi zigenda twesiimisa mu maaso ga Allah nga kutuula kwe basomeseza
agenda tugamba Allah nti muli munywe nga bayozayoza olw'ebyo mwerekereza abange mwerekereza bingi bangi mu business amaduuka mugaggadde muzze mutuuleko wano nga bitariju tawaba Allah munoonya mpera mu maaso ga Allah kusiimisa Allah ina abaddu abalala bagenda okugamba nti adhabitum tayyibatikum fil hayati dunya wastamta'tuhum biha bagenda baga nti mwalya ne munywa mweyagala ku weekend temwalina budde butuulako mu darasa kusoma mwalya munywa ne mweyagala Allah agenda bagamba nti ku nsi ebyammwe gye mwabiriira wano tebalina Allah kyagenda bawa yagamba nti illa hamima wa gassaaqa okitegedde ekyokunywa ekyo ekisu mu ayina Allah agamba nti wa yastaghiithu yughaathu bima'in kalmuhli yashwi alwujuh ashabu nnaas bagenda kubeera mu muliro nga bawankawanka okunywa ku mazzi bawulira baagala mazzi ennyonta ebatta Allah yagamba nti ekyokunywa kye bagenda okunywa muwandiisi omu yagamba nti amazzi gali gagenda kukulukusa ebyenyi byabwe wali ogalabyekaago agasinga okubeera amanene gy'oli gw'olaba amazzi bwagayidde obulungi g'ogeesa akawunga ago temuli ne Allah yagamba nti abaddu bagenda kukwata ebikopo bino banywe nga talina kyakkola kanywa olweje luno naye ennyonta emutta wanakwata ekikopo kino okutuusa ku mumwa olususu luno lukulukute oluzagala abagokya kyenkanaki Allah yagamba nti kullama nadujat abaddu bagenda kubeera mu jahannam ng'ensusu zaabwe buli weziggwako baddalna Allah akyusa bw'ayiwako ensusu endala liyazuuqa al-adhab bakombe ku binerezo bya Allah nga bwe baasanyukanga mu duniya muno nga benda nga basanyukanga mu duniya muno nga abaana bwe baliwo abapita nga basanyukanga mu duniya muno nga balya riba abange tulongoose enkolagana yaffe ne Allah bino byowulira katemba ali mu ggwanga gikwateko togikwatako wallahi la yanfa'u wa la yadurru amakuba aga ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء aga yenna najjana aliko tebagenda kwawukana ebbanga lyetunaamalanga obugonvu mu maaso ga Allah tebuliiwo okwagala omubaka twamusigaza mu mawuledi yasigala mu buluda yasigala mu mataali mu nnyimba tulina obuvubuka obuli mu mataali bwe kafaanana gw'omulabako azaliyo okwagala omubaka akabonero konna bagaba babayiwa mazambi omusajja omu yagaa nti buli wesunda ye bati babayiwa mazambi nze ŋŋamba abaayoola abange kyebayita okwagala omubaka goberera njigirizaye nankolaye tudda mu maaso ga Allah essaawa yonna leero oba enkya mbufunze eddakiika ezimpeereddwa tugenda kujja hadisi nyimpi nnyo ku sahaba gwe bayita Hudhaifa ibn al-Yaman ono yalina enkizo mu maaso g'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagamba bannabyafaayo omusajja ono yali akuuma ebyama bya nabbi sallallahu alaihi wasallam akuuma byani leero waliwo abaddu abalimbiddwa n'okukuuma ebyama bya gavumenti era alaba wabbeeyi naye nga ne bwayitaawo ne bw'aba afudde teryamuliko organizing ono Hudhaifa ibn Yaman yali akuuma byama bya nabbi sallallahu alaihi wasallam gwani akuuma ebibyo oba gwakuteresezza ebibye okyabiinanga byama bangi muffe tutereseddwa ebyama agenda okigamba ekyama kyennyini kyaggambye nga ne mukazi we tayagala akiwulire agenda okutuuka eka ng'ekyama kyaggambye kyatuuse dde wa mukazi we tuli basiraamu babi nnyo yakuuma ebyama by'ennabbi Hudhaifa ibn Yaman dumu Umar ibn Khattab nga nabbi afudde agenda yamugamba nti mbuulira ku bannanfuusi kuba yali abamanyi nabbi n'abamubuulira ng'abamanyi babamanyi aba nabbi abamanyi ne Hudhaifa ibn Yaman abamanyi Umar ibn Khattab agendayo yamugamba sigenda kukubuulira ekyama kyakuuma ne nanyuma kye yafadda gukyayina ebyama by'abafu bye baakuteresa abaagenda yagamba byogere nga nfudde Hudhaifa asirika amubuuza Umar ibn Khattab amwemeka amubuuza nti kale mbuulira nze mwendi mu bbo owulira Umar weeraliikirira nabbi gwe yagamba nti oba kubaawo nabbi oluvannyuma lwange lakana Umar
olabe comparison nabbi gyamutaddeko nti oba kubaawo nabbi oluvannyuma lwange yali badde Umar. Gulaba oli wa chairman wa kyalo naye oli wa base chairman wa kyalo. Nabbi ekitiibwa kino kyageraageranya ku Umar. Yaga nti lakaana Umar yali badde Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Naye yeeralikira okubeera mu bannanfuusi. Leero bwetyo bwe tufaanana bangi muffe tuzze wano abakyala n'abaami nga tuzze kusoma ekitutta abatabbuliiki abo bagamba ki bakama we bagamba gy'otuule wano. Era bakulaba osindika obusimu owulirize oteeka mu somolooza anaguddamu n'aguliza n'aganyulwa obula alina bakama be olaba oyakonye kutogikwatako gikwateko nga gwe kyekikutta. Basaba beeraliikiriranga nnyo kutuula we batudde oba kuwangalangala oba eri munnanfuusi. Abamu bajjewo omubaka ne bamugamba nti owange omubaka wa Allah tubeera wooli n'osomesa ne tuwulyanga imaani yetulinnye ne bwe twawukana wooli ne tukwata oba oluusi ne tuli bannanfuusi. Nabbi n'abagumya bwe wali olerekiddeko okubeera omunnanfuusi. Bameka abafumbiddwa abasajja nga tewagenda kufumba ekyakutwala gye baakutwala olina abaakusindika baawona awangaala atya. Abange tusiramuke bangi twasigaza nkofiira n'amakanzu na birevu bingi na kukutamanga bw'okutaamulukuka ne Allah yayogera ku bannanfuusi yagamba nti fiddarik bagenda kubeera ku ntobo ya jahannama si mu jahannama teyagamba ogambe nti jabula yagamba nti ku ntobo wansi bagenda kubeera ku ntobo wansi ne shayitaani abannanfuusi. Umaru kyeyaliikira kyagamba Udhaifa ibn Yaman namwetayirya n'agala mpaka we yamugamba nti Umar kinyinza okugamba nti gwe toliimu naye tiyamumenyera nti gundi ne gundi ne gundi ne gundi yamugamba eki. Era Umar ibn Khattab agamba nti Udhaifa ibn Yaman atunyiza hadisi eno gye tugenda okugyamu ekyokuyiga nti bwe baabangawo okusalira omusiraamu yenna Udhaifa ibn Yaman n'atasaalira Umar ibn Khattab teyasaliranga musiraamu oyo yamanyanga nti oyo munnanfuusi temusaaliranga ye nga tabasaalira kuba n'omubaka yaziizibwa Allah mu surati Tawba yamugaana okuddamu okubasaalira wala taqumu ala qabrihim wadde okuyimira ku ntaana zaabwe basabira. Ekyokubiri Umar ekyali kimulumya omutwe era n'addayo wa Udhaifa ibn Yaman akuuma ebyama bya nabbi omukyala ebyama bya bbaawo kyabiina yakwesiga mu nkuyenje y'abawala bonna abali ku kyalo n'alonda mu ggwe gwasobola okukuuma ebyama bye ne haja agenda okuyitawo bw'ati ku mizigo nga buli omu amutenda obunafu bw'omutenze bw'atalina. Ani yamugambye oba mukyala mubi nnyo. Jumambaka yabuuza abasahaba naga nti abaffe mummwe mulimu abanyumya embeera gye mubeeramu ne bannammwe. Buli omu n'asiriikirira n'abuuza ogwokubiri n'abuuza ogwokusatu omukyala yali mabegeeyo n'agamba nti omubaka muffe mwetuli. Namugamba nti omuddu akola ekikolo ekifaanana bwe kityo abanga shayitaani bbiri enkazi n'esajja bwe zidda mu senseni wakati buli emu neyeenda kuginne waayo. Ebyama ki by'olina olaba ebyabbaawo bikulemye onaakuuma ebya busiraamu. Gulawo bwambega buyinza okukulema nga bakuwadde bulifikeesi ya ssente bulifikeesi nne ne bakuwa emitwalo egi emitwalo 5 n'osanyuka n'ogwa ku bire emitwalo 5 nga waliwo abaddu agiteeka ku ssimu airtime emitwalo egi olunaku gwe gye gikuweesayo obusiraamu bwo. Umar agende wa Udhaifa amugamba nti mbuulye ku kye bayita fitan n'obusiraamu. Udhaifa agenda okulaba Umar wabadde ki ayagala omwogeza byatayagala kukola ki gwe leero teri yakwogeza gwe weesitula Seka Mahmud nkubuli mwesajja babadde bagamba ne weererejja naye Umar ibn Khattab alimenya ku Udhaifa n'amugamba nti tenyinza okugamba ekisembayo ate tuddamu okumbuuza ekintu kyonna ku byama bya nabbi. Yaŋŋamba nti wakati w'obusiraamu ne fitani waliwo omulyango naye omulyango ogwo fitani zino ze tulaba eziriwo yagamba zonna paka kati emyaka 14 n'egigwamu yagamba nti fitani tezigenda kuyingira mu busiraamu okuggyako ng'omulyango oguli wakati w'obusiraamu ne fitani nga gumenyeddwa. Oba oyingira ewo omulyango omenye okula balina entegeera ennamu. Umar ono teyatambula butambuzi nti baŋŋambye n'amugamba nti omubaka yagamba omulyango ogwo gugenda kuggulwa oba gugenda kumenyebwa.
namugamba nti Umar njogedde Luwarabu omulyango ogwo bagenda gumenya bumenya. Umar namugamba nti nyamba ombuye ekisembayo. Omulyango ogwo mulyango ki? Omulyango ogwo mulyango ki? Namugamba nti Umar nkubulira ekisembayo ku bigambo byange gy'oli. Omulyango ogwo yeggwe. Abavunuzi bavunula nti okumenya kw'omulyango kyali kitegeeza kuttibwa kwa Umar. Singa kwali kuggula kwali badde kulwala. Omuwandiisi omu nga bwe yawandiika. Era Umar yawangalanga kimulumya omutwe okumenya oluggi ng'asubira oba oli awo bannaatemulwa. Era Umar ibn Khattab we yafa bw'ati bonna bakhalifa abaddako fitan mu umma. Basanga obuzibu bw'amaanyi. Mpaka leero bwe tufaanana. Kweyinza wakati w'abawalimu, kwekaafuwaza, byonna. Umar ibn Khattab ng'agenze. Hudhaifa ibn Yaman atunza hadithi eno. Nagamba nti qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Yagamba mubaka wa Allah okusaasa n'emirimu ebibere ku ye. Yagamba nti walladhi nafsi biyadihi. Ndayira Allah oyo. Omwoyo gwange, ayina omwoyo gwange mu mukono gwe. Ayina omwoyo gwange mu ngalo ze. Teriyo kitonde kikulumya mutwe kikalubiriza bulamu kyopewa Allah. Akawompo kaakyo kali mu mukono gwa Allah. Talina mulema weekalakasiza bwereere. Saala raka 2 saba Allah ekitonde kyonna ekikulumya omutwe akawompo kali wano. Nabbi alayira agamba nti ndayira Allah. Ndayira oyo ayina omwoyo gwange mu mukono gwe. Yagamba nti la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'an munkari. Muteekeddwa okulagira empisa ennungi era muteekeddwa okuziyiza empisa embi. Aleesa ensonga ezo okuziyiza okulagira empisa ennungi. Allah yagamba nti zahru al-fasadu fil barri wal bahr. Bweyolesa obwononefu. Yagamba nti ku mazzi ne ku lukalu. Yagamba nti bima kasabat aidi nnas, olw'abantu ebikola bye bakola. Nabbi alayira Allah. Condition ayina gy'agenda okuleeta mu kulayira kwe. Talayira bank. Agambye nti ndayira Allah yalina omukono gwe. Muteekeddwa okulagira empisa ennungi n'okuziyiza empisa embi. N'agamba nti awu bwe munaaba temukikoze layushikanna Allahu an yab'atha alaykum iqaban. Tewaliwo kubuusabuusa nga temukoze biri ebibiri. Allah subhanahu wa ta'ala tewaliwo kubuusabuusa agenda baleetera ebibonerezo ng'ebibonerezo byaleese n'agamba nti tad'uunahu la yastajibu lakum. Nga ne bwe mukoola nga muli mu bibonerezo muli mu mbeera mbi nga Allah tagenda baanukula. Ensonga 2 agamba nti muteekeddwa basiraamu mmwe. Allah yagamba nti kuntum khayra umma. Mu kibiina ekisinga okubeera ekyebbeeyi ekyaggyibwayo. N'alaga obulungi bwa umma eno. Yagamba nti amuruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkari. Okubeera nga mulagira empisa ennungi n'okuziyiza empisa embi. Tunuulira obwononefu obuli mu makaago. Haja atudde wano. Tunuulire muwala obwafaanana. Tunuulire bw'ayambala. Era tusaba Allah tatwanukule nimaadha twava kulagira empisa ennungi n'okuziyiza empisa embi. Omuddu atumye bw'ati TV ne yeesagafuruza astaghfirullah. Alaba abawala abaliko abambadde empale bwe bakunama bw'abuuka bwaddeeri bw'atte n'okugulu bwaddeeri ne yeesagafuruza naye nga TV eyo yagisasula buli mwezi. Weesagafuruza ki? Abadde tuyo amakaago bwe gafaanana. Okuziyiza empisa embi kuno tukoze ki? Abaana bo batenda butatambula balina digital migration. Ku TV gy'alina alina over 500 channels. Zaalaba. N'alaba bali mu Miami sunbathing babadde bali mu mpale bali awo bootakasana. Abalala bali eri mu bituula, abalala bali eri bammodo, bano bali eno kubona, bano banyimba, bano bayimba, bano banywanjaga. Omwana wange awona emizejo gy'alaba. Obwononefu obwo gw'obusasulira buli mwezi. Omwana wange simujuza. Tagenda wa neighbor. Byonna bimusanga wano.
agenda okumala omwezi gumu ng'amazina gazina ne mubuvubuka abo tewagazina. Abange tuziize tebayita obwononefu. Hadithi eno etulaga nti tugenda kusaba Allah, wallahi Allah nga tatwanukula. Inna Allah la yughayyiru ma biqawm. Allah takyusa mbeera y'abantu hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tumala kuva ku mateeka ga Allah, Allah n'atukalubiriza obulamu. Beetunu enjeje tulyamu. Tuni enjeje tulyamu. Kapasimaati kaafuuka kamuddala feewoowa. Tunulya ennyama. Tumira leero obulungi buli kyowulya ekirungi ekyetuusaako obukalu obwoyitamo kituukako. Allah tuwangaaliza wallahi naish fi dhiqati al-azim. Tuwangalya mu bulamu obusinga okubeera obwakanyigo. Limaza twayonoona enkolagana yaffe ne Allah. Ani gwe batasomerangako mu bakyala mmwe mbavubuka abali wano nti music yali haramun. Ani gwe batasomerangako aya oba hadith. Allah yagamba nti wa mina nnasi man yashtari lahwa al-hadith ليضل عن سبيل الله. يقالت من بانتو مني وابانتو وقولين بوزي يا مزن ابن عباس يقال الله في الحديث وآيو الله سبحانه وتعالى يريو جرى كنيمة يقامت ليضل عن سبيل الله سيمو الزابانتو بجك كبر يا الله نكون بقى يقوالي كنيمة إلا مولا ومولمزا موجودة كلما وموانا واجب نورونا كروي أقوالي موتوركي ومولمزا ومتار ومدرسة يبامو يتقامو توالي نامي ويو yagamba tebali mutuleke dunoone kuba omwana wange tuluddibwamu. Omwana aveyo nga jeyenyenya ajje mutabuliki munene ku basajja bajje bagabibyemu awo ensonyi tebayina. Olaba osobola okuzinisa omubuka awasizza muwalawo n'azinira mu maaso go, zambi kiri atasobola kukola. Tuniya embaga z'abasiraamu zifaanana. Haramu ali ku mbaga abange embaga ibaada nga boolaba yeswala si kinyumo. Teetaaga kukola nga birowoozo bye bigamba. Teetaaga kukola nga ab'ekyalo bwe baagala. Ddayo otunule obusiraamu buŋŋamba ki? Abasiraamu bangi mumwe mufumbiza abaana bammwe basula mu kaasuze katya. Abaana bammwe mubafumbiza omuvubuka omu amawulire temwagawulira e Masaka. Musajja mutabuliika amanyiddwa mulungi naye asula abiibya enkeera agenda kuleetera ekyalo oba yali awasiza kyalo simanyi. Ne kwennyini ku mbaga ekireo ng'embaga yankeera yasula mu ndongo eyali ewaka. Ali eyo abiibya bw'ayenda kubala b'ekyalo abasiibula kati ndeeta ali ofiisyo. Emyezi gyekulungula awasizza enkeera embaga tekyagigala genda mu maaso nga n'emyezi gyekulungudde 89 omukyala akonkone wuwe Sheikh wange maama onoonyani anti munnaye ndeese amagoba g'obwenzi bwo ng'amuleetedde mwana naga tojjukira no wali wasa omukyala ono ku ekiro kwolwo. Allah atugambe tuziize nabbi atugambe tuziize teboyita obwononefu. Allah nabbi yatuga mu hadithi nti ebintu ebiri haramu bayin byeyolefu n'ebiri haramu byeyolefu naga nti wabainahuma umuru mushtabihat wakati waliwo ebibuzaabuza wabiri haram wabiri halal. Nabbi n'aleeta eddagala ummati yagirekawo mu bbanga n'agamba nti waman ittaqa shubuhat omuntu yenna n'atya ne yeesamba ebintu ebimubuzaabuza abamu twewunza nga tebibuzaabuza twekako obwongo buno kale bimbuzebuza oba music yona abamanyamu bagamba basheekha abamu bagamba bawange naye seeko omanyi naye agamba n'owomereza obwongo bwo gwabukako okubuzaabuzwa naye ng'ekituufu okimanyi. Nabbi yagamba nti omuntu yenna atyebuzaabuza aba akuumye eddiini ye n'ekitiibwa kye. Tomanyi nti music ali haramu ku mbaga. Omwana we anaafunawo emirembe mu bufumbo gy'alaze. Lwaki bw'aba agenda mu swala tossaawo akayimba? Lwaki bw'aba agenda gy'agenze oba agenda kukola hijja oba awadde zaka haaji lwaki tossaako akayimba? Kuba ibaada ey'obufumbo eringa bw'olaba zaka eringa bw'olaba hijja eringa bw'olaba essola eringa ibaadaati zonna abooluganda abakkiriza bwe tunaaba tetuziizza bwononefu tulindirire ekyatuuka ku ba ahlul kitaab ekyatuuka ku bani Israil. Allah subhanahu wa ta'ala abatunza mu surati al-A'raf bwe bakuserabidde yaleeta ekifaananyi kyabwe yabaziiza n'abagana temuvuba yawmu sabt temuvuba olunaku olw'omukaaga. Abasajja bano beekasamamu emirundi esatu emmeeno bwetyo bwefaanana.
abasajja abamu mu bo Allah lwabagesa nawe nti muvube ennaku zonna mugenda muvube ebyennyanja naye mba olunaku olwo temugeza ne muvuba. Abasajja bano bavuba Allah abagesa ng'olunaku nga naye bwe yagesa ku mbagayo ng'olunaku abasajja bano Allah lwe yabagaana okuvuba ebyennyanja bibuukako ne biddako ne mu bbanga ne bidda mu mazzi ne bibuuka ng'atuwewa ku lukalu n'akiraba tayinza kikwatako. Naye ng'ennaku ze batavuba byakuwammanta kunoonya bafuna naye nga bya bulumi. Abasajja bano baagaana okugumiikiriza nga naffe leero bwe tugaanye okugumiikiriza ku haramu ne tumwebagala. Nga bw'ogaana okugumiikiriza ku mbagayo oteekateeka okufumbiza muwalawo ne bajeti gy'otulaga kuliko ebidongo byaki. Omugagga omu yakoze ekinene mu Kampala amanyiddwa omusajja mu tabuliki mulungi yaleese moolini simanyi oba nantume moolini nga ne waba aleese aluna kitooke haramun haji ajati Sofia Nantongo byonna bituzzayo ku haramun lizilla an sabilillah. Yaleese mukaafu najjayo omuko afizu bwe yajjayo najjawo n'akumba naye kawala kano omuwala gwafumbiza ne bajjayo eri afizu ate afumbiddwa mu afizu awasiza muwala we ne bakumbamu awo mu kidaala. Natunulidde ombuuka ne ŋŋawono Qur'ani nanzukiza hadiisi ya nabbi yagamba nti abamu omuddu ayinza okukwata Qur'ani nga mwokyesa muliro ng'egenda mumulumiriza mu maaso ga Allah. Abaddu bali nabbi Allah baatunyumiza beeyawulamu emiteeko esatu. Emiteeko gino esatu abasajja abamu mu bo baalemererwa ne bagamba nti bannaye lunaku lwaffe nga naye boogamba nti lunaku lwo ne bagenda ne bavuba naye baba bagenda okuvuba. Bano abalaba bateegenda kuba abalinamuko imaani nabo nga balimu emiteeko ebiri ne bagamba nti bannaye mugenda okuvuba naye Allah yatugaanye okukola ki? Okuvuba. Waliwo abalala bba abaali balina imaani ye ne yeetuulira eri naga bwe baba bavuba nze sivubye n'okuziiza tebaaziiza. Abasajja emiteeko esatu. Omuteeko ogusooka guvubye, ogwokubiri teguvubye naye teguziiza, ogwokusatu tegwavuba ate ne guziiza obwononefu. Hadiisi kyetugamba ne Allah yagamba falamma nasu ma dhukkiru bihi anjayna alladhina yanhawna ani ssuu'i wa akhadna alladhina zalamu bi'adhabin ba'is. Allah yagamba nti abaddu we beerabira amateeka Allah ge yabawa abaziiza nti abange ekyo kiri haramun. Abamu bavubye abalala tebavubye naye tebaziiza balikola kuvuba. Allah yagamba nti anjayna alladhina yanhawna yataasaamu omuteeko gumu. Omuteeko Allah gwe yataasa abavunuzi batuleetera gwe muteeko ogutaavuba ate ne guziiza obwononefu bw'okuvuba. Allah n'abonereza abaavuba n'abalala abataavuba naye nga tebaziiza buli utakola ki. Allah kyatugamba nti abange mutye fattaku fitna la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Mutenye ekibonerezo kya Allah, mutenye ekigezo kya Allah kyabeera aleese nga bw'abeera agenda okubonereza akaalo oba abalyazaamaanya talondobamu. Kiyinza okujja nga ffenna jamian kigenda tutwalyamu olw'obuteziiza bwononefu. Mwala wakwata ekkubo n'ava ewaka nga kati gyayambadde eri waggulu wa bisambi mutabuliiki ggwe. Bamaama mummwe mugiyita kabuvubuka emyaka gyali mugyejo nange bwentyo bwe nnali. Bangi talina nsonyi kiisa ku lulimi we. Somaiyo emyaka egyo nange gyantawanya najja kutereera. Ayina owaloola amwendako, ayina owa bodaboda amwendako, ayina bano abaera kasasiro abaera amwendako. Eyo gy'omujja n'omuwatula n'omutwala ewa miiti Tamiru munnange nnyamba omenye omuwala wange ono munoonyeza omuvubuka yakwata Qur'an njagala omuvubuka alina eddiini. Muwala wafaanana bw'atyo nga badde akunamira ekyalo ani agenda mumutwala okujjako nga n'abagenda okujja ku mbaga bonna bajja mumusunga namuuna kuwalira amutwala. Musiraamu omutwali ku mbaga sayidi z'ekyazanga eyo tutudde tusiriikiridde. Bano ab'ekyalo bo tebatera kuba na butebe babalyazaamaanya bo bayimirira amabega. Omusiraamu omu naye tutudde mabega ku butebe obusembayo avuka ne batandika okunyumya amabega babiri. Omu n'agamba munne nti waayi emmaali yo bagitutte, emmaali yo bagitutte. Ono namuganda nawe ndeko si mukazi wange tumanyi nti abadde ayagala oli busuula oli owa saaluuni
kumbaga nengo omuvubuka atudde eri gwe basaasira ekimuli wano mu kuyita kugema oba abana kabootongo be bagema bamunaanisa ebimulimuli bamutimbye ali awo atudde eri nengenda abali emabega la hawla wala quwata illa billah omuvubuka omwagamba munne nti munnange tabaddemu oyibuli yali amwagala ne badda mu kaayana oli omuvubuka omusajja w'ebiroole yali amuvaako nzikendi omusajja gwe yali ayagala wabiro onaamuleeta abaliwo wa bodas ate gwe nali manyi n'oli owa saaluuni nkoona ku munnange nga yawulidde dda nemugabo waaye ebiri emabega owulira nangamba waaye ebigambo byampeddeko dda olowooza omusajja oli ali eri bano ekyalo kyonna kyali kimulaba afaanana atya muwala waakwata ekkubo n'ava ewaka nga sikaati gy'ayambadde eri waggulu wa bisambi tunuulira abaana bammwe gye basomera onoonya standard naye nga kayunifoomu ke bamuwa kali waggulu wa bisambi genda oddeyo ku yunifoomu ya muwala we gy'ayambala bwefaanana era wawa bulawuzi zino zebambala tishaati nga nkwatemu eno omusomesa asomesa olowooza asomesa obwongo buli ku muwalawo bwamuwendako tokaaba wamutwalayo noonya standard neri agifunye standard ey'okubiri abange tuziize kye bayita obwonoonefu basiramu bemeka mumwe abatasomerwanga amateeka ga kulya riba nga aya togiwulirangako Allah yagamba alladhina yakuluna riba abaddu abalemedde mu kulya riba mumwe bahaati mumwe mwemuli abagagga mumwe mwemuli gwenga ekikutta kuba na kamotoka ku kyalo kuba na kayumba kuba na bizinesi z'amaanyi naye nga emaali ya banka okimanyi waliwo omuzadde omu Allah gwe yakwata mu tafiz wempangaalira ye yalyanga riba naye nga akwenya Allah omwana omanyi Allah ayagala nnyo Qur'an nakwata omwana n'amusuula mu Qur'an naye ngeno banka 3 zimubanja Allah tebamudyeka tebamubuzaabuza Allah akhadnaahu bagta yamukwata kibwatukira haji yali amanyiddwa yali asooka okusasula ku ssomero kati bamusondera sente zaalya mu muzikiti omuzikiti jaggubagamba abamu mumwe mumanya abakyala bakola dda kuba yateeka sente nnyingi nnyo eza haramu mu ddaawa eno eza riba Allah amubikkula ennyumba batwala ogenda okuddengula obongo okuzuukuka ng'oli mu ddiiro waffe omukyalo ofudde amanya ennyumba yammwe alowooza emmotoka yammwe ababbanka oluba bagulizaako nti ofudde ne bajja n'ebipapula bane mwanguwa okuziika enju eno tugitwala ng'ekyamanyi kyoyinza okujja mu kijiiko mwogenda kunywesereza baana bo na bikopo n'amasowaani atugambye Allah omubaka atugambye mu hadiisi eno ti bannange lata'murunna bilma'ruf tuteekeddwa okulagira empisa ennungi era tuteekeddwa okuziyiza obwonoonefu yagamba nti kyaddaaki bwe tunaate tukikoze tewaliwo kubuusabuusa Allah agenda kuleeta ebibonerezo wallahi nga ne bwe tumusaba tayinza twanukula nga ne bwe tumusaba tunuulira erinnya y'omwenge abadde ezzambi ly'omwenge balizunguwazza balitaddemu balaatira disiramula nabbi yagamba nti wayitawo olunaku mu umma yange okujjako nga abaddu mu umma yange banyodde omwenge nga bagutuumye amannya ag'enjawulo obucupa temubulina mu maduuka agammwe nga bagutuumye amannya agabuzaabuza okwewesa nti kyanyo si mwenge nabbi yagamba nti man maata omuddu yenna anaafa mudmina alkhamr naafa ng'alemedde ku mwenge ng'afa afudde musajja lujuuju bangi baganda baffe Allah bageseza ne pressure nga bagenda mu ddwaliro abasawo aboononefu bamulikomandinga haji wetaaga onye ku nkaŋŋaali wetaaga onye kuwala jona salama bannange Allah taddiranga shifa taddiranga kuwonya n'akuteeka mu haramu wallahi tekiriyo naye nabbi yagamba nti omuddu yenna anafanga alemedde ku zzambi ly'omwenge saqahu llahu yawma alqiyama Allah agenda munyosa ku qiyama olusirasira n'olusaayisayi oluva mu bwerere bw'abenzi olaba ezzambi ly'obwenzi olaba ezzambi ly'omwenge abange tuziize bombo yali emanyiddwa nga kitundu kya busiraamu ng'ebigambo ebyangungu by'oyinza okukozesa okunnyonnyola bombo tomanya ekitundu eri ewali abasiraamu abangi tunuulira abaana abasiraamu babafaanana abali ebbombo atambula agaaya ati alinga mbuzi atadde ebikoola mu matama ali ku mayirungi alya atambula alya era kitaawo amwenyumirizaamu nnyo tayinza mukomako nti wange Hassan
ekyo haramu kireke. Naga mwana wange nange bwentyo bwe nali omwana omuleka ajja kutereera nange natereera. Olina obujulizi nti agenda kufiira ku myaka gy'olina. Tunyalira ennyaya y'enjaga. Osanga abakyala abagitunda ebbombo bakyala basiraamu. Atudde n'oguveera gwe ogw'amayirungi wano alinawo emisokoto gy'enjaga. Takyalamu kumaga nti bannange Allah ndaba era bwajja ali fuli nnyo nga atunda. Era bizinesi agyenyumirizamu wallahi Allah ngabiri Allah tayinza haramu oyo. Allah akabiri mu haramu afaanana waatu. Zayyana lahum shaytaanu a'maalahum. Shaytaani yabawundira emirimu gyabwe. Ne balowooza nti bakola naye nga bali ku haramu balya. Abange tuziize kye bayita obwonone bwonna obeera obulabye. Omusiraamu yenna akola ezzambi ly'obwenzi mugambe munnange anta zalim. Oli muli asaamaanya fatuubu ila Allah. Va ku zzambi ly'obwenzi. Va ku zzambi ly'obwenzi avubuka. Abaana b'abandi be twonoonye. Okutunnyonnyera ennyo ku byalo kwe tuwangaalira tomanyi oli atayisa sikaati. Bye bitendo bye batenda nabyo. Bye bitendo bye batenda nabyo. Allah bwe yayogera ku Ibadur Rahman yagamba nti wala yazinuun. Tebenda wala taqrabu zina. Allah yagamba nti ezzambi ery'obwenzi nga tuhurrima dhalika ala almu'minin liri haramu eri abantu abakkiriza. Yagamba nti omuntu yenna anayenda waman yaf'al dhalik yalqa athama. Agenda kusanga ebibonerezo ebi bibiri mu maaso ga Allah. Tunoolira era amakame kagogenda nga temuli mwana wa bwenzi eyo yafuuka sunna eya shaytaan etali ya mbaka. Nabbi yagamba nti inni la usahib an-nisa, nze sikwata bakyala mu ngalo. Bameka muffe gweyita omusunni sunna ki? Gwe sunna bagamba kirevu n'empale. Kwe bagamba nti sunna eno kusaala kaburi ya baadiya naye nga bakyala baharamu bonna bwe bakwata mu ngalo. Abazadde mubuulire abaana bammwe mutabani wali mu senior 6 omusango okuva mu senior 1 yonna agenda ayenda alina gwayendako mu senior 1 senior 2 senior 3 senior 4 senior 5 obwana bw'abandi bwayenderakaawo. N'okanya mumutenda maanyi bw'agenda ku university bafunisiza embuto abo bangi. Era wabonyumya bwoti bw'omwana nga bw'alina amaanyi. Omanyi omwana wange oyo muwala bagambye mufumbize obwongo buno bukulaga nti akyali muto. Naye nga asoma biology, asoma reproduction, asoma sciences ezo nga bamukubira omuntu nga bw'afaanana ku lubaawo. Ne bamukubira omusajja bw'afaanana ku lubaawo n'omukyala bw'afaanana olowooza obwongo bwe bulowooza ki? Bw'abiraba ebyo. Era gwe obwongo buno bukulaga omwana wange talina kyamanyi, omwana wange muto nnyo. Omusajja omu yatulumba ku ssomero awo. Hadiisi ya Nabbi gye yagamba nti omukyala awasibwa lwa nsonga mmeka? Ensonga ezi. Omuzadde omwana we ali mu siniya faali kibuli. Omuzadde akuba essimu atubuuza nti abasomesa kiika bye mukola sibitegeera nga muli babi nnyo. Kuppe maama ate kiki? Ddeba omwana wange ebintu mugambye ansomereyo hadiisi ansomedde eno. Omukyala awasibwa lwa nsonga ezi. Naga omwana wange ebintu ebyo mbadde saagala abimanye akyali muto. Siniya. Allah mpe ekirowoozo ngamba omukyalo nti owange omwana woyo teyakola siniya P7, teyasoma ku reproduction, teyasomye biology, male organs tazimanyi ne female organs tazimanyi. Omusajja atangaalira ati nubwa maama sikuwulira nziraamu. Yalaba hadiisi eno enkuuma obulungi terina na kirimu kyesittaza. Nabbi talina kyeyogeranga kyesittaza, yawumbanga ebigambo bye okuviira ddala kwasembayo okutegeera ne kwasinga okutegeera ng'abiwulira era ng'abitegeera nga bigambo bya kitiibwa sallallahu alaihi wasallam. Naye omukyala alina alumbujja omwana wange na omwana wange byayogera kati omwana wange byamugambye ne mugamba omwana we mukwata mubuuze mpola mpola. Talina simu oba maama omwana we tewamu simu, tali ku Facebook, tali ku social media, nanga nti omwana wange kwalina ku WhatsApp kwali nagagwe mubuuze mpola mpola biki byalaba ku WhatsApp. Omusajja olwongo bubuzuukuka yakula sheekhe yakula naye tunaddamu najjako essimu. Abange obwononefu ezzambi ly'obwenzi zambi bbi. Amanyi batugamba nti ezzambi ly'obwenzi bbanja olina disasula nga tonnafa illa man taaba wa amana wa amila amalan
saliha okwenenya nno okukkaaba amaziga abaddu bangi bazadde mbaka banneiba abaana wanneiba mukazi wanneiba mukanneiba gwozaddemu omwana musiraamu gwe obusiraamu bwogamba bwoyina buliwa abange tuziize kyebayita obwoloonefu ate tulagire kyebayita empisa ennungi omusiraamu mukubirize nabbi yagamba nti man daa omuntu yenna akoola ila alkhayr eri ekirungi afuna empeera ng'ez'omuntu oyo gwakubiriza okukola ekirungi ekyo ng'oli takendeezeddwa naye ng'onaamulagidde afunye empeera z'abantu bameka bantu babiri abaddu bangi tulagira bannaffe genda mu nkuuka kuwa tafaali naye nga bushiriku temwagala kiwulira okuwa tafaali bushiriku wataawan ala albirri wattaqwa wala taawan ala alithmi waludwan Allah yagamba surati tauba mazima ddala abakkiriza abaami n'abakkiriza abakyala yagamba nti ya'muruna bilma'ruf wa yanhauna 'anil munkari aya yaddako wansi weyo n'agamba nti walmunafiqina walmunafiqat ate abannanfuusa abasajja n'abannanfuusa abakyala bo bakola kyennyume ya'muruna bilmunkari wa yanhauna 'anil ma'ruf bo balagira bwolonefu na kuziiza mpisa nnungi gwogwa mu muteeko ki Allah yagamba nti lu'ina alladhina kafaru min bani israil ala lisani Daud okulimirwa lwa Daud alayhi salatu wassalam ne Allah bwaleeta ebimu ku bibi abazaami ge baali bakola kaanu laaya tebaalagiriranga mpisa nnungi ate era tebaaziizanga mpisa mbi baakolimirwa bajjiwa mu kusaasira kwa Allah abange tugenda kusaba Allah bino tukyali mu kituuza myaka 7 mwezi ago mawulire temuli tuni Allah azikiriza abantu bannabbi Lut abantu bannabbi Lut Lutu atuuka okubuuza abasajja yagamba nti ahulai banati atuharu lakum bannange basajja mu abali b'ebisiyaga nina wano bawala bange ayagala yennanga uli ayagala kuba na muntu ngenda kuwa muwala wange muwala wa nabbi gowulo owasabwasa muwala wa chairman n'owulyanga ojula kujoga bonna abali ku kyalo sezala wa chairman wama adraka chairman muli muki owasabwasa mubalangira n'owulyanga ozimbye ng'owulyanga atuuse omulangira kye bulangira buzitowa ki mu maaso ga Allah owasabwasa babayita abambejja baani ewa Allah bambejja ewa Allah gwolaba bambejja naye nabbi Lut aziiza abantu be abagamba nti abange nina wano bawala bange bomma mulyanga mwagala kuwasa kuba na bakyala ngenda bawala bange abasajja ne bamugamba nti nabbi Lut omanyi bulungi nnyo ki kyetwagala omanyi bulungi nnyo tekikola ki zambi lya bisiyaga era abaana bamwe bali ku nikolodiyo balaba katuni kwebuli obwobisiyaga katuni tunywa obwononefu obutuuse katuni zino katuni abaana ze balaba bupingu naye nga buli okwo kayigiriza kano bakakwana omwana we ali kuli atunula ati era gwolaba omwana we ali seefu nnyo n'ekirevu kyo n'empale zo ziri waggulu era buli womuyitako omwana wange ali mukoleba tivi alaba ki gwolaba ki kyalabako ekimwongeramu imaani ekyongera ku inimu egyayina ey'eddiini ebisiyaga botaaveeyo kwogera ku nsonga ya bisiyaga Allah subhanahu wa ta'ala agenda tuzikiriza Allah yagamba mu surati al-Isra'i وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها Allah bwe yagalanga okuzikiriza akaalo yakateekanga bagagga abagagga abo nga tebalina ddiini obujulizi ku kigambo ekyaddako Allah yagamba fafasaku fiiha faqa alayhim alqawl ne batandika obwononefu mu kyalo ekyo genda entebe mu kitoolo abaana baliyo bavubuka myaka 14 15 bonna bapiikidde mu zambi lya bisiyaga alina eddembe lye dembe ki okujjako obulyazaamaanya otulina mu bukulembeze ebisiyaga nalyo eddembe liryawo ebisiyaga Allah subhanahu wa ta'ala bwakwata abantu ba nabbi Lutu nga baganye yagamba nti arsalna alayhim matara Allah yagamba nti yabatonyesaako enkuba nga y'amayinja azikiriza akaalo kalamba akajjewo lwaboononefu abaffe tuli safe ku bibonerezo bya Allah ng'obwononefu butandikira mu njuyo Lutu abuuza abantu alaysa minkum rajulun rashid
mumwe temulina omusajja alina amagezi kulaba nti ono musajja munno, temulimu mumwe alina amagezi kulaba nti ono muwala ono mukyala munno. Abaana mumwe basomerawa? Abaana mumwe bayiga ki gye basomera gibitandikira? Tewali essomero ery'amaanyi agamu kubadde galudde wano ebaggala ng'abaana balinayo lesson eyeeyawulidde special ya nsonga ekwata ku ebyo. Omwana ajja ayiga mpola ekyoyooyo olaba kutawaanya banne kwebaka. Abange tuzuukuke eri amazambi gonna agakolebwa mu dduniya muno. Allah azikiriza abantu b'ebuduuda eri tuyinza okulwayo ebuduuda wala rather eri mu taarikhi wala. Allah azikiriza ab'ebuduuda abatuli okumpi. Naye omusajja omu yali ayogera ku mbeera ebadde ebuduuda. Allah be yesu n'ababikka olusozi. Yagamba nti olusozi luli nga wansi eno walingayo abasuubuzi. Nga bw'ojja oyambuka awe baali balina mu masjid. Era nga abasuubuzi bano abalinamukko ku imaani eno nga bebasituka ne bagenda ne basaala. Naye nga waggulu w'olusozi walingayo abashiriku. Genda onoonye amawulire g'ebuduuda. Waggulu walingayo abashiriku. Bano baba bali wakati beesali eswala zaabwe basajja balina imaani masha Allah tabarakallah. Bano abane katwesuubulire bwe bavayo bagenda bebeereguza we bayitawo. Allah bwe yaleeta zilzaala ebuduuda yakwata olusozi lwonna n'abikka bonna n'azingirako. Walaba Allah tayinza kukuba njuuyo eremeddemu music. Oli mutulo owomereza nakkuba akasoli ako n'otavaamu. Allah yagamba nti huwa alladhi yatawaffakum billayl. Tuni Allah ekigambo ekinene kyemmaliza nakyo. Yagamba nti huwa alladhi yatawaffakum billayl. Nze mbeebasa ekiro. Ayina obusobozi Allah mu ayira tugenda gira Allah gamba nti nze mbeebasa n'ekyenyagadde ekigambo ekyaddako. Yagamba nti wa'alam ma jarahtum bin-nahar. Nga mmanyi bulungi nnyo buli omu bwe yakoze emisana. Oyinza okuŋŋaanya talina busobozi butukwatira ku mazambi okutuleka akalembeekereza kano oba oliawo okuddiŋŋana kulagira mpisa nnungi na kuziyiza bwonoonezi. Omusiraamu yenna gw'olabye ng'akola ezambi muddiŋŋane mubuulire mugenzi nti munnange bw'onaafiira ku mbeera eyo avuka leero twewaana kwenda ku baana b'abaana muwendo gw'abawala abaddu batuuse ne ku levo nga boola be yakendako omuwendo gumubuzaabuza oba bali ataano oba bali abaana bammwe okuziyiza bw'obwezi buliwa ng'abaana bammwe babatuma ssente za livers pate n'omuguya n'olugoye lwagenda okwambala livers pate. Abaana bammwe bwe batyo bafaanana. Haji y'omulala bamusaba ssente za camping. Abaana bava wano bamaze senior 4 bagenda kubeerako mu mbaasa eyo bagenda kwewummulira. Senior 4 erimu ki senior 4 mu maaso ga Allah. Naye omuwala we ebibuuzo bigenda okudda wayitawo ebbanga agenda okuyanga olubuto si lweddo. Mwana wa senior 4 yamuwaasa twagendeko mu mbaasa awummule ne bamuwenderako eyo agenda balenzi n'abawala. Yembeera eri mu umma abange tuzuukire kye bayita obwononefu. Allah yagamba nti Allahu yatawaffa al-anfus hiina mawtiha. Allah yatta emyoyo egimu ogyebakira. Alina obusobozi obutukwatira mu tulo. Aya gye mbamaliza naye esembereyo ddala. Yagamba nti Muhammad abadde obuuze nga nange leero we mbabuuza nga nange neebuuza. Yagamba nti bagambe nti qul ara'aytum abaffe tulaba tutya in akhadha Allahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum. Allah yabuuza nti man ilahun ghayru Allah. Singa Allah bukeera kumakya nakwata n'akuziba amaaso nakwata amatu ago n'agaziba nga tokyawulira n'agamba nti wa khatama either n'akakanyaza omutima gwo nga tegukyawulira amateeka ga Allah oba n'akutta n'agusiba n'akutta. Allah tannababbalaga kubaddu basse ng'avuga mu motoka omutima ne gwesiba n'aweta okuba ku kkubo bagenda omukwatako. Abasawo tebawula kye bagamba heart failure awo tebasukkawo era obwongo obwawe bukomaawo. Allah yawuza mu surati al-Waqi'a yabagamba tarji'unaha omuddo we muzzeemu omwoyo babanga gemwogera mazima. Leero kati tulina infection oba bulwadde ki Allah kujja baraka mu buwangaazi bwaffe. Leero omudduyisa olulimi lwo mpola mpola mannyo gakyawera galagawa ogaliisa haramu oba halaali. Bwetyo bwe tufaanana tuziize haramu yenna waali era tulagire empisa ennungi zonna we ziri. Tukubirize bannange baganda baffe okukola naffe ffennyini okubeera nga tukola empisa ennungi ebisiimisa Allah. Obulyawo Allah tabaraka wa ta'ala anaatera barakaati mu buwangaazi bwaffe nga bwe yakolera bali abaasooka.
leero Allah ajje baraka mu buwangazi leero omuddu okunywa obunyi sukaali kyobola abawala bammwe kati baafuuka baakusuubula nga mubawasa obwongo buno bukulaga kuli ku musajja ono agenda omutwala njagala omusajja anaddugaza olujja njagala omusajja ne waba tamanyi kufuna wudu nze njagala omusajja atwale muwalawo nga ne gyagenze tayinza kusaala yadde eswala abuluganda bakkiriza mbalamira okwekwata ku Qur'ani ya Allah tabaraka wa ta'ala ne ku sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam awo kawali okwesiima bwe tunaava ku Qur'an Allah yagamba fa inna lahu ma'ishatan dhanka agenda tukaluubiriza obulamu bwe tunaafiira ku mbeera eyo ng'obulamu buganye ku dduniya kuno newa Allah omanya biyinza okubanga si birungi tuziize obwononefu wonna wetubeera tubulabye ja haramu ali mu ssimu yo omanyi bulungi nnyo ebiri mu ssimu yo era otya nnyo neiba wono gikwatako bw'obanga obujulizi obulina nti totya gimuwe nga patani temuli gwe jamfansi wali omugambe nti Mahmud kwata era agenda atinkulabo omutima ogwagala okutyemuka gwagala kubuuka mu kisi Allah gwoba ossaako obwongo si Mahmud ono tayinza kukubonereza Mahmud alina ebizibu byewa Allah tayinza kukubonereza asobola kukubonereza huwa Allah ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum tewali kafuuko obeeramu oba okola haramu Allah yagamba nti nga muli basatu mba wakuna kambeere nga muli bataano mba wa mukaaga Allah n'aleeta okumenya entegeera yaffe ennafu gimenyamenya girefuya n'agamba nti wala adna min dhalik wala akthara kagubeera omuwendo ogusembayo okubamu ne obeera mu nkuuka ng'ekkanzu ogikubye ekikalu akumanyi Allah ne bw'onajjako jiribaabu n'ennikaabu n'oyenda ekiro akumanyi Allah avuka ne bwe tunaakyusa amannya oli ku midiya okozesa amannya ga njawulo naye nga bw'oyenda oli okuwasiba ebifaananyi owune kunsindika bw'olaba obwononefu Allah akumanyi yagamba nti wahuwa ma'akum aynama kuntum naye yagamba nti thumma yunabbi'ukum bima amilu yawma alqiyama mu kitabo kyo mulimu kino ekyange kirimu ki ku qiyama singa obadde wa ssaawa 9 oba wa 8 oba ssaawa 10 olunaku lwa leero abange twefeeko ssaawa yonna tudda mu maaso ga Allahu tabaraka wa ta'ala subhanaka allahumma bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Damu katika kanuni ambayo ni mwanzo ya kuendelea insha Allah. Baada ya kutoka kwa ndugu waganda waanze wakati waanze kitu ani rekafara. Hapo sisi ya kuwa na roho. Damu katika kama insha Allah. Nina kutaba atendelee kumpiwa insha Allah. Akazida nguleka akamukwasa kulabika tuli mu bwebwe bwennyini oza abogereyo tusuubizemu insha Allah naye tumuwulirize tukwasike ku matu amukaseera kano akako السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Baganda bange mwenna abakuŋŋaanye wano mu kaseera kano bazire muŋŋambe nti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumwakwateko munne mu ngalo. Baganda bange insha Allah yagamba omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama nti أحب البلاد إلى الله مساجدها. قال بارك الله فيكم. أحب البلاد إلى الله مساجدها. الله يقول يا سيكو فاقلا موسمونو جميكي جميكي
نقد أبغض البلاد إلى الله أسواقها على فجأة يقول بين ذلك والله لا كان يجدر ويمشي شو قالوا شو الله جالس يقول وهذا شيء نفس الله أقول شيء يقول وان يقول صلى الله عليه وسلم حديث يمو ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله فكذا كنا أنا جبنا كعبة الإسلام أذكر الله يغيب كل يوم